Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi naffe olulira lwa mirundi ebiri. Olulira olusooka kwe kubeera muganda waffe gwe tutambudde naye obulamu bwaffe bwonna obw'emyaka gyaffe egy'obukulu oba egy'ebyobufuzi, era gwe tuwangadde naye nga tukola naye twesa naye empiki z'ebyobufuzi. Ate olulira olwokubiri lwe lw'obwalooya. Obwalooya bubeera ne instructions eziweebwa eziri fomo n'ebigenderako. Naye waliwo n'oluganda lwe tubadde tutambula nalwo okumala ebbanga. Lwawo ng'abantu babadde balulabanga olwagootaanamu olw'embeera y'ebyobufuzi etalina formula ey'ebiro bino. So ebizibu ebyamutuukako bitukwatako, era otuwulira okunyolwa kunene nti ayita mu mbeera efaanana bw'etyo. Buli busobola okuggwaawo, basobola okukuwangula, basobola okukubba, olumu osobola n'okugamba nti obivuddemu ku lulwo. Naye okumalira mu kabulamuliro kimenya buli muntu akwatibwako oba alina akalira n'akakerenda ak'omusibe. N'olwekyo nga ttiimu y'abaganda be ab'ebyobufuzi tunyolwa, era tujja kuwaayo omuwendo nga bwe tusaba Katonda okulaba tuyinza kumuyamba tutya. Ku ludda lw'ebyamateeka tuweereddwa ebiragiro okulaba bwe tumulaba, bwe tumuyamba, era ensonga tutandise ogitunuulira. Tugenda gikwata tutya tetwagala kubyogera kati, kubanga neeyamusiba alaba TV eno Telefina. Naye nga kye tuyinza okwogerako ekya public emanye nti tetuyinza kukyakalira mu nnaku ya muganda waffe, ensonga ne bwe ziba zifaanana ziti eziriwo ez'ebyobufuzi. Etukwatako tujja gyetabamu. Oluganda lukyagenda mu maaso. Oluganda kitegeeza omusaayi ogutakyuka ensi ne bw'ekyuka, ennyanja ne bw'esiikuuka, omusaayi gusigala gutambulira mu misuwa gy'abooluganda. So kyennyinza obbagambako kyekyo mu kiseera kino, era mu bbanga asidde ne mujja kubanga mutuwuliza kuwa we tunaaba tutuuse. Ttiimu y'abooluganda lwa Muwanga Kivumbi mu Kampala abagattibwa endowooza ey'ebyobufuzi emanyiddwa, abo abatambudde naffe nga tuwakanya gavumenti eno, abo abatambudde naffe nga tutwala ensonga ezitukwatako eza Buganda ne Uganda mu maaso. Muwanga Kivumbi ye chairman wa Buganda Caucus mu Parliament. Muwanga Kivumbi olulandira lwaffe naye luva wansi eyo mu Zambogo, luva mu UID ne lwegattira mu b'endowooza ey'ebyobufuzi erowooza okukyusa embeera n'okujja ku gavumenti eriko. So oluganda lwaffe olwo lutegeerekeka, lwafunzibwako mu kibiina kye bayita Ssuubi 2011, naye ng'ate Ssuubi yagaziwa erimu abantu ne bemutaalabanga nga ba notables mu kibiina ekyo oba mu ndowooza eyo. Musobola okutulaba ku olwo, musobola okutulaba oluvannyuma, oba musobola okutulaba nga terunnatuuka. Kinasinziira ku strategy nga bwe tunaaba empenda nga bwe tunaaba tuzitemye. Yes, obudde bwonna mujja tulaba bye tunaaba tusazeewo okukola era